Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadde waffe yatobozezza nti akkirizibwa okukola mu kitongole ekigaba riba olw'emigaso gy'asuubira mu maaso eyo munnange tokkirizibwa kukola mu kitongole kigaba riba olwa emigaso gy'osuubira mu maaso eyo. Ddala singa kyali bwe kityo nga tutunulira migaso gye tusuubira mu maaso, ebintu bingi byalikoleddwa. Amabaala gaalizimbiddwa, lodges ezikolerwamu obwenzi zaalizimbiddwa, omwenge gwalitundiddwa, embizzi zaalitundiddwa, buli haramu yenna yalikoleddwa, kubanga tewali kintu kyonna kitali mugaso. Allah agamba nti yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Yagamba Allah tibakubuuza ku khamr, ku mwenge, wal maisir nezala, qul bagan fihima ithmun kabir, mu bibiri ebyo mulimu obubi bungi, wa manafi'u linnas ate mulimu n'emigaso egidde eri abantu, wa ithmuhuma nayo obubi obuvambi bibiri ebyo akbaru min naf'ihima bwe businga emigaso. Kakati tewali kintu kitali mu migaso munnange, wabula olwokubanga tteeka lya Allah lyejjanga litugaana okulya riba. Tetwagala kulambulula riba kubanga sigwe musomo, naye ekintu kyonna ekyatugaanibwa mu mateeka g'obusiraamu tetukkirizibwa kukijjamu wadde omugaso gonna. Olunaku olumu Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yali atambula, baalina olugendo lwali luwanvu eyo gye baali bava ne basahaba, kati ne bajja bayita ku kyalo ekimu eyo. Kwaliko omusajja nga munnakyala ali awo munnamalungu waawo, kati bw'abalaba n'abaaniriza nnyo n'afuna essanyu okulaba ku mubaka wa Allah tabaraka wa ta'ala. Kakati amateeka gano agaziyiza omwenge gaali gakakka, kakati nga ye tegannaba mutuukako bambi. Kakati mu kusanyuka ennyo kyava agamba mutabani we nti jjayo omwenge ogwo tugabule ku bagenyi baffe bano Allah baatuwadde. Kakati omuvubuka n'aleeta, tugeze nga omuntu bw'anaaleeta endeku eb'ekidomola nga mulimu omwenge, Nabbi n'amugaana. Kakati omusajja bw'ategeera nti omwenge tegukkirizibwa, kyava agamba mutabani we nga Nabbi awulira nti gutwale ogutunde. Nabbi n'amugamba nti alladhi harrama, oyo yaziiza okunywa omwenge ogwo era yaziiza n'okugufunamu essente. Ekitegeeza ki? Nti ekintu kyonna obusiraamu kye bwatuziiza okukozesa tetukkirizibwa kubeera nga ate tukifunamu essente. Kale riba omuli ekitongole kyonna ekiyimiridde ku riba tetukkirizibwa wadde okukikolamu n'akatono. So bwe tuba nga tulamudde ntutunulidde mugaso buli kintu kyonna ekikolebwa mu nsi muno kirimu emigaso, naye tukireka olw'okubanga obusiraamu bwakigaana. Wallahu a'lamu. Ono yabuuza mukadde waffe nti omwana yayingira obusiraamu nga mwana muto, kakati abumaze emyaka 20 tiyatola shahada. Bw'amala okubanga tiyatola shahada, kakati akola atya? Omwana omuto si teeka nti omwana omuto atannaba ku lam yumayiz, tannaba kwawula naki, akyali eno wansi myaka 7, myaka 8, myaka 6 nti teeka okwatula shahada. Wabula baulama batugamba nti asomesebwa busomesebwa amakulu ga shahada, kubanga shahada kitegeeza omuntu idhharu ma fi dhamirika, kitegeeza okwolesa ekyo ekiri mu kifuba ky'omunda, shahada. Kakati omwana ono omuto tugenda tumusomesa busomesa mpola paka amakulu ga shahada, empaji zaayo, bulombolombo bwayo, biki ne bibeera nga bitebenkera mu mutima gwe n'abitegeera n'abikkiriza. Kati agenda okula bi'iznillahi ta'ala nga musiraamu asaanye. Kakati bw'obeera nga wafuna omukisa mu busiraamu bw'obwo munnange, n'obeera nga wafuna okyali mwana muto, wabula n'otula n'otegeera shahada kyeki, shahada etegeeza ki, ziriwo empaji za shahada, bulombolombo bwayo, biki ebigyonoona, amakulu ng'obyo bitegeera era ng'obirunda nnyo nga mu kifuba ky'omwebiri gw'oli musiraamu ddala, totabaana gamba nti yatula shahada. Shahada egenda kwoyo atakola ki? Abeera omusajja omukulu gwe tunnyonnyola nti yatula. Obusiraamu buno bw'oyingidde, kino kye kikuyingiza obusiraamu, era bino bye bikyonoona naki? Ama omwana omuto ye asomesebwa busomesebwa mpola inshallah amakulu ga shahada agenda okula nga agitegedde. Era Musa ayongeddeko n'agamba nti singa akola ekikolwa kyonna ekisobola okumujja mu busiraamu, bw'aba atoola shahada ayina okugenda ew'omuwalimu n'agitoolera mu maaso ga muwalimu. Nedda. Ombaka yagamba hadithi ya Abu Huraira radiyallahu anhu, hadithi eri mu sunani ya Imamu Nasa, nti man halafa minkum faqala billati
falyaqul la ilaha illa Allah. Hadithi ngantufu nabbi agamba nti omuntu yenna mu alayira tumanyi fenna nti ekigambo okulayira ekitali Allah tabaraka wa taala bukafiri nga bwe yagamba nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Okulayira ekitali Allah bukafiri. Kati nabbi agamba nti man halafa minkum oyenna alayira mumwe naga faqala nagamba nti billati ndayidde lata falyaqul amangu ddala agambe nti la ilaha illa Allah tewali asizibwa okujja kwa Allah. Kakati nabbi tatugamba nti genda onoonye omuwalimu ekyo ekigambo kyogerere maaso ga muwalimu wabula kasitagwe ojjukira omanya nti nakoze ekikolwa ekyayonoonye obusiraamu bwange kati mukwagala okukomawo kola tawuba yo insha Allah taala oyina kukola ki oyina kubeera nga okyogerera eyo weka. Sheikh Ibn Uthaymeen yatuuka n'okugamba nti hatta okukola tawuba ekigambo kino shahada z'ogenda oddingana mu kwazina ng'ogenda okusaala mu kukiddingana mu muswala ekigambo ekyengeri gy'ogenda ng'okyogera kasita obeera nga okwenenya kukomyawo kifo kyo insha Allah taala emirundi gy'ogenda ng'okyogerako gigenda gikomyawo shahada yo. Ekyo tekyetaagisa kumala genda wa muwalimu nti shahada ogyatule bupya. Wallahu a'lamu. Musa bwatu byabuuziza mukadde waffe yabuuziza ono nti senga babadde mu kifo nga kifunda kakati ekifo ekyo mbufunda bwakyo balina imaamu tebasobola kugamba nti imaamu abeere mu maaso bo babeere mabega nga bwe kibeera bulijjo. Kakati bakole batya imaamu yeeyongereko katono mu maaso kisoboka bannange. Sahaba ngo bayita Jabiri ibn Abdullah yagamba radiyallahu anhu nti olunaku olumu yajja nabbi yali asaala. Kati Jabiri agamba nti nayingira mpaka we yali asaalya faqumtu ala yasarihi nayimirira ku saidi ye eyakkono fa akhadha biyadai nabbi nakwata omukono gwange fa adarani nakyusa hatta aqamani an yaminihi paka luyanyumiriza ku saidi ye eyaddyo. Amakulu Jabiri yajja nga nabbi asaala kati Jabiri nayimirira ku saidi ye eyakkono kati nabbi namukyusa namuza ku saidi yaddyo. Tufunamu ekyo nti omuntu yenna bw'obuma musaala babiri ng'omu imaamu na omugoberezi ono ayina kuyimirira ku saidi ya imaamu eyaddyo naye nga balinga abali ku layini emu. Yagamba Jabiri thumma jaa Jabiru ibn Sakhari Jabiri najja ibn Sakhari. Kati Jabiri bwe yajja ate nayimirira ku saidi ya nabbi nayimirira faqama ani yasari rasul nayimirira ku saidi ya nabbi yakkono. Amakulu n'aka nabbi wakati ne babeeranga abatadde nabbi wakati kati emabega waaliyo ebbanga. Fa akhadha bi aidina Jabiri agamba bombi baali ba Jabiri bano. Kati Jabiri agamba nti nabbi n'atukwata emikono gyaffe jami'an fenna fadafa'ana n'atusindika hatta aqamana khalfahu n'atuyimirize mabega we. Amakulu nti bwe tubeera nga tulina imaamu waffe nga mu maaso eno waliyo ekifo imaamu waffe wasobola okubeera nga atuwaawo akabanga billahi ta'ala kiba kitegeeza nti nno ffe tulina kumudda mabega senga tubeera babiri. Buhayra agamba nti nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallam nti awusinti wasitu al-imaamu wasaddidu al-khalal. Yagamba nabbi Muhammad nti muteeke imaamu wammwe mu makkati gammwe muzibe n'emyaganya egisobola okubeera wakati wammwe. Kakati nekibeera nti bwe tuba nga tulina ekifo kyaffe ng'ekifo kifunda ddala tetusobola kubeera nga imaamu waffe atubeera mu maaso ne tuwaawo akabanga ffe. Kakati kyetukola ki imaamu waffe oyo atubeera naye ku layini emu naye tulina okufaayo okulaba nga imaamu waffe oyo tumuteeka mu makkati gaffe. Wallahu a'lamu. Ekyo ekibuuzo kya butubuziddwa mukadde waffe oyo. Mukadde waffe onaabuuza nti abamanyi bagamba ki ku bibinja ebirwana bigenda bisala abantu ensingo. Tulabye nga abavubuka bangi bagenze babiwa obuwagizi naki bamuyita Faisal Higenyi yabuuziza ekigambo. Abamanyi boogera ebigambo bingi bannange ku kigambo ekyo bagezezaako okulungamya abantu ku gugundi ku jamaati ezo naki nga balaga ezirimu obukyamu n'obukyamu babulaze bawandiise ebintu bibadde bingi. Emihadharati bagitaddeyo abamanyi nga bagezaako okuhadhara okwewaza abavubuka. Wabula kitusaba inshallah taala mugezeeko nnyo okubeera nga mulunda ebigambo by'abamanyi abo kijja kubayambako okubeera nga mufuna obulungi inshallah taala. Naye nga naffe tugezaako okubiriza abavubuka nti kiseera kino bannange mwongere nnyo okwettanira okusoma eddiini yammwe n'okugikolerako biidhnillahi taala. Embeera yonna egenda okujja ekusinkane ng'olina obunywevu inshallah. Ennaku zino ebikemo bingi naki wabula buli muntu avaayo mu busiraamu agamba nti alwanira busiraamu ojja kusinga n'omusyange ekyo kyagamba naki
wabula mugezeeko nnyo kusoma eddiini yammwe mugitegeere nga mugisoma kubamanya abalongoofu abaliwo abali ku Qur'ani ne Sunna insha Allah ta'ala mujja kwongera okutegeera n'okwongera okulunda ebigambo by'abawali mu ku nsonga za firqaati ezo eziriwo naki mulimu ezimu nga firaqu ddalla nga zaabulira ddala nawakubadde ng'oluusi bonna beerimbika mu mateeka beerimbika mu Busiraamu. Ono abuuza nti omuntu ayigiriza okusoma Qur'ani yagamba nti nayigira Qur'ani ku mikolo ndowooza nnyimbe mawuledi bwe gityo. Kati omuntu yanjigiriza okusoma Qur'ani buli lwe nsoma Qur'ani afunamu empeera. Naam, kakati omuntu yenna yakuyigiriza okusoma Qur'ani bw'abeera nga ayina ekikolwa Allah kwasobola okusinziira okusazaamu emirimu gye tafunamu. Anti empeera mukimanyi bulungi nnyo nti empeera kitegeeza ekikolwa omuntu kyaba yakola Allah n'akikkiriza naye yennyini ng'asaanye okukola omulimu gukkirizibwe. Kakati omuntu oyo bw'akola ekikolwa Allah n'akikkiriza kye bayita empeera. Kakati omusajja bw'abeera nga akusomesa Qur'ani ku mikolo egyo wabula nga yamala n'alongooka emikolo n'agireka, kubanga mukimanyi bulungi nnyo nti omuntu ina sahibul bid'a nga bwe yagamba Nabbi Muhammad sahibul bid'a oyo gulade nga hadithi erimu shay'un min ad-du'fi naye nga baulama bagyesembesa mu bitundu ebimu nti omuntu yenna sahibul bid'a Allah takkiriza mirimo gye. Kakati nti bwe kibeera nga omusajja oyo akusomesa Qur'ani naye nenya n'aba ku bid'ati egyo emikolokolo egya bid'ati n'agivaako osoma Qur'ani afuna. Naye buli lwabeera nga yalemera ku mikolo egyo kakati munnange buli gw'osoma Qur'ani gwe tafuna mu lwaki ayina ekikolwa Allah kwasinziira n'agoba emirimu gye. Mukimanyi bulungi nnyo ezimu ku nkola za Allah tabaraka wa ta'ala ekigambo ekyo yakigamba abasahaba bali abajjanga baleekaanira ewali Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Allah yabagamba bwe munaabeera nga ekyo muganya okukireka ne muddamu ne mujja ne muleekaanira ewa Nabbi antahabata a'malukum wa antum la tash'urun, nja kusazaamu emirimu gyammwe nga temutegedde. Kakati no nti oyo sahibul bid'a yakusomesa Qur'an omuli w'emikolo ebbanga lyamala nga asigadde ku nnyimbe ezo, asigadde ku buruda amawuledi nga akasigaddeko akati oyo tafunamu mu makulu ga kusoma kuwadde nga yakusomesa Qur'ani wabula senga aba yenenya n'aleka ebyo Allah kwasobola okusinziira n'asazaamu emirimu gyegyo aba talina kyasigaza mirimo era Allah takkiriza mirimo gye egyo. Wallahu a'lamu. Saba Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga akkiriza ebyo bye twogeddeko. Ebibuuzo tugezaako okubifunza olw'okutya nti senga tubigaziya bisobola okutwala ekiseera ekiwanvu insha Allah ta'ala, naye nga buli kyetugenda tukoonako tubeera tumaze okwetegereza nga kiriko ebigambo byaffe kiriko amateeka kuva mu Qur'an ne mu Sunna ne aqwalu z'abaulama insha Allah ta'ala. Saba Allah abeere nga atugasa n'ebyo bye twogeddeko. Mukadde waffe ono yabuuzizza ku kigambo kya riba, ku kigambo ky'okukola mu riba. Nabbi yagamba alayhi salatu wasalam qatala Allahu al-yahuda, Allah yakolimira abayudaaya, inna Allaha harrama shuhuma, Allah yabaziiza amasavu. Bwe yabaziiza amasavu fa ajmaluhu, amasavu ago ne bagalongoosa bulungi, thumma baa'uuhu, n'oluvannyuma ne bagatunda amasavu ago, fa akalu thamanahu, ne bali omuwendo ogwagavaamu. Kakati kiba kitegeeza ki? Tekintu kyonna Allah kyabeera atuganye, ekigambo ekyo kyabaviirako abantu bano okubanyiigira. Tekintu kyonna Allah kyaba atuganye tetukkiriza kulya wadde omuwendo ogukivaamu, amakulu ensimbi ezikivaamu. Kati Allah wabeera nga yagaana okulya riba, yatugaana okulya riba, totunuulira mugaso gwonna gugenda kuva mu riba. Buli lwona ogutunulira kijja kuba kitegeeza nti noone yava ku mwenge okugutunda oba sigala naye ng'agamba nti ati nange nfunamu akasente. Genda insha Allah onoonye emirimu emirala. Allah nsaba abeere nga akugabirira emirimu. Baganda baffe bangi bakola emirimu egyo nga mbutuufu muharram naye nga gisobola okubaviirako obutafuna bulungi. Kiba kibi nnyo omuntu okubeera n'akasente ko nga ne bwe kasaddaaka. Allah takkiriza sadaka, so nga sadaka gwe gumu ku mirimu Allah gy'agenda okusinziirako okuwa abantu ejjana. N'omuntu bw'abeera ng'afa ekimu ku byasuubira nti ekyali muyambi agamba nti rabbi lawla akharutani ila ajalin qaribin fa asaddaqa. Kati okubeera ne ssente nga ne bw'osaddakamu Allah takkiriza sadaka yo kyekirungi, at least obeere ng'olina akalimo katono wadde nga kabi naye nga bw'okwatamu 10 n'oluwaayo Allah akkiriza subhanahu wa ta'ala. Kale insha Allah ta'ala abasajja bano abayudaaya Allah yabakolimira. Limadha harrama Allahu shu'uma, Allah yabaziiza wamasavu fa ajmaluhu, ne balongoosa amasavu ago bulungi, thumma baa'uhu, sige baalya wabula ne bagatunda, fa akalu thamanahu, ne balya sente ezagavaamu. Nabbi yagamba
Allah n'abanyigira tabaraka wa taala. Kati munnange buli kintu kyonna Allah kyeyatugaana okubeera nga twegasa nakyo tubeerenga ate tetukifunamu nsimbi olw'ensonga kisobola otuviirako obusungu bwa Allah okukka mutuli gye tuli. Wallahu a'lam. Saba Allah abeerenga atugasa n'ebyo. Jazakumullahu khaira. Wallahu a'lamu wallahu a'lamu wallahu a'lamu. Okumanya n'obujjuvu bya Allah tabaraka wa taala tusaba Allah abeerenga byetwogeddeko abifula bya mugaso insha Allah taala. Birungi mu byo tubeerenga atuwa obulungi bwabyo, n'ebibi Allah tusaba abeerenga atuwonya obubi bwabyo. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bannange assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubalamusizza yonna gye muli era tubeebaza mirimu gye mutuusaako engalo. Mwebale ku bamanyikivu ku kuyiga ddiini yammwe. Ekyo nno tusaba Allah ffenna atuwa obusobozi tugende mu maaso nga kye tutambulirako tusobole okufuna okwesiima mu bulamu buno obw'ensi n'obulamu obw'oluvannyuma singa tunaaba tuvudde mu nsi. Twafunye ebibuuzo ebyavudde mu baganda baffe bannyinaffe ebyenjawulo nabagamba omulundi ogwayita nti twanukula okusinziira ku ekyo kye tuba tutunuulidde mu bigambo by'abakadde baffe abawalimu okuva mu Qur'an ekitiibwa ne mu sunna za Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wabula tubasaba biidhnillahi ta'ala mwenna ababuuza nti buli lwolaba nga wabuuziza ekibuuzo kyo ebibuuzo nga bitimbiddwawo ku mukutu gwaffe faayo okulaba nga obibukkula byonna obeere ng'obiganyulwamu. Ekyokubiri buli lw'obiwuliriza byonna kiba kituyambako okubeera nga ebyayanukulwa oluusi tebiddibwamu. Mwannyinaffe bamuyita Khadija w'ekawempe abuuza nti ekawempe tebateeka amazzi gye baaziika mbogo nti agakozesa amazzi ago mu kufuna wuvu. Agamba nti wabula bagenda okukeberayo ng'amazzi ago ddala tegaliimu. Ekituufu kiki? Ani abakozesezza amazzi ago? Gabeera magini kibeera kiki? Ekyokuddamu wallahu a'lamu. Kino nsuubira nti abakikola lwa butamanya, kubanga Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti idha mata al-insanu inqata amaluhu illa min thalathi. Mbaka nga kyategeeza nti omuntu bw'abanga afudde aba takyasobola kuddamu kukomawo n'akola emirimu egyo egikolwa oba gye yalinga akola ng'akyali mulamu, omuli okusaala, omuli okusiiba, omuli okusaddaaka n'ebirala. Nabbi yagamba nti illa min thalathin, okuggyako emirimu esatu. Bw'ogyetegereza emirimu egyo era nagyo aba yagikola akyali mulamu. Kati omuntu buli lwava mu bulamu buno obw'ensi okukolako emirimu gyonna gye yali akola mu nsi kubeera kukomyawo. Obulamu bubeera buddiridde, bubeera bwa kutandika kugabanako ebyo byakola. Bwabeera nga yakola obulungi n'afuna empeera y'obulungi obwo, n'obubi n'afuna empeera. Tetufunangayo bujulizi bwonna kuva ku Nabbi oba mu Qur'an nga bo tulaga nti omuntu bw'abeera ng'afudde asigala ng'akyasobola okukola ebyo ebyakolwanga omuntu omulamu. Era entegeera efaanana bw'etyo eviirako n'abantu okufiirwa enzikiriza. Abalowooza nti omuntu bw'afa aba akyalina obusobozi obukomawo, n'awolera eggwanga ku gundi, n'akola kino n'akola kino, n'asasula neyeesasuza ku abo abaamulyazaamanya n'ebirala. Entegeera bannange si ntuufu. Omuntu buli lwava mu bulamu obw'ensi abeera agenze mu bulamu bulala nnyo, aba ayawukanye na buli kyonna ekiri wano ku nsi. Nga bw'olaba omwana bw'ava mu lubuto lwa nnyina aba takyasobola kuddayo kumanya biki byali mu lubuto lwa nnyina, aba takyayinza kuvaayo. Kati mulina okukimanya nti obulamu bwe tuwangaaliramu, ekimu ku bulamu bwe tuwangaaliramu waliwo kye bayita al-hayatul barzakhi, obulamu obuli wakati wa obulamu buno obw'ensi n'obwakhira. Kati makatikati awo omuntu wabeera alaze babuyita hayatul barzakhi. Kati awo tewali ku mulimo gwonna, tewali kusaala, tewali kusiiba, tewali kusaddaaka, wabula kuba kulindirira kusasulwa ebyo omuntu byabeera yakola. N'olwekyo nti abakola ekintu ekyo bakikola lwa butamanya, tetulina bujulizi bwonna bulaga nti omuntu bw'afa aba asobola okusigala ng'akola emirimu egyo gye yalinga akola ng'akyali mulamu. Kale nno munnange ekyo ekintu abakikola bakikola mbu kyamu si kituufu.
nolwekyo nti kiri kyobuuza nti amazzi ani agakozesa ekyo sikimanyi. Amazzi bulijjo nga bw'okimanyi gwe ddira amazzi gateeke mu bbaafu tomanya Allah ayinza okugera bwe galwawo akabanga ne gakala, naye nga tetulina bujulizi bwonna bulaga nti omuntu bw'abeera ng'afudde asobola okuddamu n'afuna ewudhu n'asala nga bwe yalinga nga mulamu. Eyo entegeera tetugirina mu mateeka g'obusiraamu. Wallahu a'lam. Mwannyinaffe abuuza nti ayina muwala we abaami bazze bamwogereza. Omwami omu ayina amanyi Qur'an, amakulu kyategeeza nti amanyi ku busiraamu. Omwami owokubiri tamanyi Qur'an, ayongedde ku mwami ono owokubiri ku mwami asoose nti mwami asoose amanyi Qur'an naye talina mpisa. Omwami owokubiri tamanyi Qur'an wabula asaala era ayina empisa. Abuuza nti kwaba ababiri muwaani. Ekibuuzo kyangu nnyo. Husain radiyallahu anhu muzukuru wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musajja yajja n'amubuuza ekibuuzo kye kimu kyennyini ng'amubuuza nti muwala wange, nina muwala wange akuze naye olaba mufumbizaani. Kiyava amugamba radiyallahu anhu nti muwala oyo mufumbize alladhi yattaqi, oyo atya Allah subhanahu wa ta'ala gw'oba omufumbiza. N'amugamba nti olw'ensonga nti idha ahabbaha, omusajja oyo abeera gwobeera ofumbiza muwalawo nga alimu okutya Allah, buli lwayagala muwala oyo akaramaha, amuwa ekitiibwa. Ate wa in abghadaha, ate bw'abeera nga amunyiigidde lam yadhlimuha, tamulyaza amanya. Makulu olwattaku eno gy'abeera alina, abeera afaayo nnyo okulaba nga talyazaamanya mukyala. Kakati ku baami abo ababiri olondako oyo gw'olaba nti asemberedde okutya Allah tabaraka wa ta'ala n'omufumbiza muwalawo. Nabbi yagamba alayhi salatu wassalamu nti idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawijuhu, bwe mujjirwa omuntu ne musiima eddiini ye n'empisa ze mumufumbize. N'agamba nti illa tafaalu, bwe munaabeera nga temukikoze ekyo ekyokutunulira empisa z'omusajja n'eddiini, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, duniya ejja kubaamu ebizibu bingi n'obwononefu. Kati munaye nti omuwalawo ku basajja abo ababiri omufumbiza omusajja gw'olaba alimu okutya Allah. Kiba kibi nnyo okutenda omuntu asoma Qur'an nti talina mpisa, era kiba kibi nnyo okutenda omuntu asala nti talina mpisa. Abasiraamu mufengayo nnyoko okubeera n'empisa ewaka, naddala abantu abalabika nti balina kye bamanyi ku ddiini. Ebeera nnakusu nnene okutenda nti tolina mpisa. Mugezeeko okulongoosa empisa zammwe, ekyo kijja kubayamba okufuna ebirungi bingi byano ku dduniya. N'olwekyo maama nti ku basajja abo ababiri amanyi Qur'an nga talina mpisa, n'atamanyi Qur'an nga ayina empisa asaala, noonyako asinga okuba n'empisa ennungi, n'asinga okutya Allah tabaraka wa ta'ala. Kyetegeeza mu kutya Allah musajja asobola okubeeraawo nga bambi tamanyi nnyo ddiini, atula muzikiti n'awuliriza eddiini n'agenda n'ateeka eyo mu nkola. Kakati oyo insha Allah gw'oba ofumbiza muwalawo, songa naye abeera akubirizibwa okufaayo atuule asome Qur'an, kubanga bubeera bukendeevu omuntu okubeerawo omusiraamu nga tamanyi kusoma Qur'an. Ayongerako ekigambo ekigamba nti omusajja omulala mukwano gwange anjagala nnyo, ate omulala omusajja omulala mukwano gwange mwagala nnyo, ate omulala anjagala nnyo, era ku babiri abo nfumbizaani. Munnange maama, ekigambo kino ekya omuwala okufumbirwa omusajja tekiyingiramu mukwano guli wakati wo na musajja oyo, wabula ekiri mashruu, omuwala ono ateekeddwa okusiima omusajja gwagenda okufumbirwa ye, ng'ekyo tekiyingiddeemu mukwano guli wakati we na mukadde we. Kakati gwe bw'obeera ng'owulira nti waali agadde okufumbiza muwalawo mukwano gwo, fuba nnyo okulaba nga muwalawo yakkiriza omusajja oyo naawe gw'olaba nti gwe yali badde afumbira olw'omukwano guli wakati wo naye. Wabula singa omusajja abeera mukwano gwo naye omuwala n'agaana okumufumbirwa, tomukaka kumugamba nti lwaki ogaanye okufumbirwa mukwano gwange. Nedda, olw'ensonga nti kino ekigambo kya okufumbirwa oba okuwasa, okusiimagana kuli wakati w'abaana abagenda okuyingira mu bufumba ababiri, tekiyingirwamu mukwano gwamu kadde taata oba maama nti amakulu nti olw'okuba omusajja mukwano gwo nnyo, kakati kyovudde osalawo mu ngeri y'okumuwa ekirabo olw'omukwano omwe muwalawo.
byonna bisobola okubaawo. Oluyinza okumwagaliza ogamba nti omukwano gwange ono kawase muwala wange, olw'omukwano gwaffe gwongera okunywera naki musuubira ajja kuyisa obulungi muwala wange. Naye ebyo byonna bibeera wansi w'okubeera nti omuwala akkiriza era asiimye omusajja kasitaagaana. Mukwano gwammwe guyinza okusigalawo n'oli n'omuwala n'afuna oyo ajja okusobola okubeera nga gyatebenkerera. Kale no munnange mukimanyi bulungi nnyo nti ezimu ku nsonga eziteekeddwa okutunulira nga abantu bagenda okufumbiriganwa wateekwa okubaawo okulunda arida baina azawujain, kusiimagana wakati w'abaana abafumba babiri. Nabbi yakyesibangako nnyo nnyo, yakisimbako essira nga takkiriza musajja yenna kuwasa oba omukyalo okufumbirwa okuggyako nga amaze kusiima muntu gwagenda kuba naye. Kati omukwano guli wakati onoono musajja guteekwa okuba nga waggulu waago eyimiriddewo okukkiriza kw'omuwala. Kasitakkiriza inshallahu taala mufumbizi. Kasitaagaana omuwala tewali mutabaana bataziza musango, wabula gw'olina kubeera nga omukwano gwammwe gusigalawo mu ngeri bw'etyo billahi taala, n'omuwala n'abeera ng'afuna oyo gwajja okubeera naye mbufumbo ng'amusiimye. Wallahu a'lam. Mulala yabuuzizza naye ekibi nti abamu mu bannyinaffe tebatuteereddewo mannya. Ono yabuuza omuyita Aisha nti senga asanga eswala ya jamaa ebulako katono okuggwa, asanga ebulako katono okuggwa, kakati n'abeera nga ayingidde amakulu ng'eswala ayingidde imaamu atoola bw'ati salaamu. Kati ye kusaala eswala ye ayina kusooka kwaziina oba ayina kusooka kima bukimi swala oba kima bukimi swala nga tayaziinya amakulu. Mukyala agenze ku muzikiti asanze batoola salaamu tafunye jamaa, kakati ye akola atya omukyala oyo? Faida njagadde inshallah tugifune ku kigambo ky'okwaziina kw'omukyala. Ibn Umar yagamba radiyallahu anhu nti nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam laysa ala nisai adhanu wala iqama, omukyala tekimukwatako bakulu ye tavunaanyizibwa kwaziina ng'agenda okusaala esswala wadde okukima esswala. Kakati warataba ashabu almadhahibu ala hadha annafyu alahkam. Bakadde baffe bano ashabu almadhahibu alarba'a nga bwe kimanyiddwa bajja amateeka mu hadithi. Qala imamu ahmada wa maliki wa sahihu an shafi'i annahu la yasihu adhanu almar'a wala yatlubu minha منفردة أو في جماعة ولا بأس أن تقوم مع الكراهية عند المالكية. بقى وأصحاب المذاهب الأربعة ومولي إمام أحمد ابن حنبل إمام مالكي صحيح عن الشافعي نيتو في جابق إمام الشافعي أنه لا يصح آذان المرأة لا يصح آذان المرأة nti amakulu tekirina mutawaana kyategeeza mu kigambo ekyo tewali buzibu senga omukyala tayazinye era wala yatulubu minha, era omukyala talagirwa nti yaziina mufarida ng'agenda kusaala bwomu au fi jamaatin obanga bagenda kusaala bonna. Naye wala ba'asa an taquuma ma'a al-karahiya, nti tewali mutawaana senga baziina wamu n'okubanga kitamu inda al-Maliki. Imam Maliki yagamba nti kitamu omukyala okwaziina ng'agenda okusaala omu oba bangi. Kakati amakulu ekitegeezebwa mu kino kyebategeeza mu kino nti omukyala bw'abanga agenda okusaala omu obanga bagenda kusaala bangi tebalagirwa tebakakatwako kwaziina nga bwe kiri ku basajja. Imaamu Abu Hanifa yagamba nti laysa nafyu lisihhati wa innama nafyu lilwujubi bimaana أنه لا يجب عليهن ولكن إن وقع منهن صح منهن وهو الراجح. إمام أبو حنيفة يقول nti النفي eri okuziiza kuli kwetulabye waggulu wali laysa nafyu lisihha, nti okuziiza okwo kugamba nti laysa ala nisai adhanu wala iqama, okuziiza okwo yagamba nti tekujjaawo butuufu bwa kwaziina. Wa innama nafyu wabula okwaziina okuziiza okwo lilwujubi kulaga amakulu kulaga nti si kyatteeka omukyalo okwaziina, bimaana annahu la yajibu alayhinna, tekikakata ku bakyala okwaziina, walakin wabula in waqa'a bwe kibanga okwaziina kubaddewo okuva mbakyala sahha minhunna okukkirizibwa mu bo tewali mutabaana wa huwa arrajihu kyekisinga okubeera ekituufu lima sahha an Aisha radiyallahu anha olw'ekyo ekyakakata era ekyamanyika ekyakakasibwa okuva ku Aisha radiyallahu anha annaha kanat tu'adhinu wa tuqimu wa ta'ummu nisaa wa taqifu
wasatahunna. Aisha radiyallahu anha yalinganga ayazina watuqimu era naqimi swala wataumu nisa nakulemberanga abakyala wataqifu wasatahunna nabiranga yimiriranga mumakati gaabwe. Kakati nekibeera bannange nti ekigambo ky'omukyala bwajja oba agenda kwazina yekka agenda kusaala yekka oba bagenda kusaala bangi, okwaziina bwe babeera nga baziinye tewali mutawaana gonna, bwe babeera nga tebaziinye era sitteeka ku bakyala okwaziina. Wallahu a'lam. Bagambye nti ikhilaafu bayina ahli ilmi nti bano bakyawukanamu, abamu nga baga nti tewali mutawaana senga baziye, abamu baga nti kwazina omukyala kitamwa, abamu nga baga nti naye ngekiri rajihi nti okwazina kwaliwoko ku mulembe gw'omubaka awemini ku mulembe gw'abaswahabiya omuli Aisha radiyallahu anha yayazinanga eri bakyala banne naqima era n'abasaaza. Kikirizibwa omukyala okwazina nakima eswala era n'asaaza banne nga bwe kiri mu hadithi eno. Kakati ti omukyala bw'agenda ku muzikiti n'asiŋŋana nga ayagadde okusaala ku jamaa, si mutawaana omukyala okusaala ku jamaa naye nga takakatwako jamaa. Kakati omukyala oyo bw'atuuka ku muzikiti akola ekimu ku bibiri, wallahu a'lam, okwaziina nakima oba okukima oba obutaziina n'asala busaazi, ekyo tekina mutawaana gonna biidhnillahi ta'ala, wallahu a'lamu. Naam, mpozi ebibuuzo bino bannange kiba kirungi nnyo insha allahu ta'ala kyoba owulidde wano okufaayo okulaba nga okitegeeza ku munno omulala insha allah bira tafunye mukisa gukifuna olwa obukulu bwabyo oluusi. Kati ensonga zino zikwatagana kwazina ku saidi y'abakyala nti sitteeka nga bwe kiri ku basajja, wa inama asobola okukola ekimu ku bibiri ekibeera kimwanguyidde, wallahu a'lamu. Naam, ono mwannyinaffe yagenda bamuyita Aisha. Omubuuzi omulala yagamba nti omusajja bw'aba ayina empisa embi nga yawasa muganda we nga kasiru, kakati omusajja oyo ng'ayisa bubi nnyo muganda we, ng'amuyisa bubi ddala, amukuba, amukozesa emirimu egy'amaanyi, tamukkiriza kukyalako kulambula ku bantu be. Mukazi watwali awo ali mu buzibu ate nga n'okuba kasiru tasobola kwogera. Kakati abuuza nti nze ne mmanyako nti omukyala akkirizibwa okweyambulula omusajja, bwe ŋŋenda ne ndagirira muganda wange oyo nti ekyo gye kiri mateeka g'obusiraamu okkirizibwa okweyambulula omusajja. Kakati n'akikola n'amweyambulula omusajja, ne tukwata amahale ne tugamuwa n'agagaana. Kati oluvannyuma n'asigala ng'akalambidde era omusajja ng'awera nti omuntu yenna anaawasa omukyala wange oyo ajja kungwako. Abuuza nti nze yalagira omuwala ono okweyambulula omusajja nfune omusango. Bannange kino kisaanye kitegerekekwe nti waliwo ebintu biri bisatu, olwo kye bayita atalaaka. Eyo talaaka eri mu mukono gwa musajja yagifuga. Newabawo kye bayita alkhulu, eyo ebeera mu mukono gwa mukyala yagifuga. Nekye bayita fasikhu nikahi, eyo ebeera mu mukono gwa mukulembeze qaadi oba imaamu oba omuntu obuvunaanyizibwa. Fasikhu nikahi kitegeeza ki? Kitegeeza okusaza bufumbo. Kakati tukimanyi bulungi nnyo nti alhayatu zawjiya la taqumu illa ala assakani walmawadda warrahma wa husn almaashara wa adau kullu min azawjaini ma alayhi min huquqi zawjiya. Bannange ekisaanyi kitegeerekekwe nti obulamu obw'obufumbo tebusobola kugenda mu maaso okuggyako ng'amaka galimu obutebenkevu, nga galimu omukwano, galimu okusaasiragana, nga galimu ne okuwangaala obulungi na buli omu okutuukiriza ekimukakatako mu bufumbo. Wabula obusiraamu bwakiraba nti byonna bisobola okuggwawo, maka temukyali butebenkevu, temukyali mukwano, temukyali kusaasiragana, ng'empangaala efuuse enzibu. Kati obusiraamu okwawukanako ku madiini agasigadde, enzikiriza ziri endala ez'ekikufaaru, tebuteeka muntu mu ddiiku, tebuteeka muntu mu fikisi kumunyigiriza. Ffe tetuyinaayo kye bayita ziwaajul abadiya nti buno bufumbo bwa lubeerera ne bwe kiba kimu bulungi ne mu bubi. Kasita embeera etuuka ku sseeryo tuba tuga nti obusiraamu bwabitunuulira, kiseera kiyinza okutuuka nga abafumbo bano okubeera akusigala wamu kyekibi okusinga okwawukana. Kakati obusiraamu bwakkiriza abantu abo okubeera nga bava mu bufumbo obwo mwemu ku ngeri essatu: ima omusajja okuta, oba omukyalo okweyambulula, oba imaamu w'ekitundu okusazaamu mu bufumbo obwo. Kyaliwo mu bulamu bwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam
omukyala wa Thabit ibn Qais ibn Shimas radiyallahu anhu bajja ne bafuna obutategeregana kati omukyala najje wa Nabi Muhammad namugamba nti la a'tibu alayhi fi khuluqin wala dinin, musajja semulugunya nti mpisa zembi era semulugunya ku dini y'omusajja bondani, walakin akrahu al-kufru fil islam, wabula ntya nti nsobola okufuna obukafiri amakulu bagamba bawulama nti yali ategeezaamu nti ntya okuwakanya ekyengera amakulu omusajja nandeetera ekintu nga sikyasobola kukisiima nakolera kino sikyasobola kusiima bakiyita kufuru ni'ima. kakati omukyalo oyo nabbi kyava amubuuza nti yakuwa mahare ki, namugamba nti yampa mahare ennimiro y'entendo, mbaka namubuuza nti osobola okugimuliza nti naam. nabbi nagamba sahabi nti kkiriza akudiza ennimiro y'entende era mbeere nga mwawukana. ne baawukana amakulu nti khulu yaliwo okwombola bwana ye yasooka okubawo khulu eyo mu bulamu bwa nabbi. amakulu nti ekyo kino mashuru wakati omusajja oluusi ayinza okuba nga akaayana olwa obutamanya nsonga eyo mu busiraamu nti mweri, wabula kye bayita al-khulu kisobola okubaawo bitaradi azawjaini, nga bombi bakkiriza, musajja akkiriza nti twawukane n'omukyala nakkiriza nti twawukane, wabula senga babeera nga tebakkiriziganyiza al-khulu yakunu bitaradi azawji wa zawja au fa idha lam yatimmu taradi, bwekibeera nga tebakkiriziganyiza kati ng'ekyo bwe kiri omukyala agamba nti nkweyo, omusajja agamba nti nze sinnakowa, kakati falilqadi ilzaamu zawji bilkhulu'i. kati olwo kiba kitegeeza nti omukulembeze w'ekitundu senga abaawo obusiraamu okubeera nga awaliriza omusajja ono okukkiriza khulu'u eyo ebeerewo, si kyekyokka era n'abeera nga amulagira n'okukwata amahare senga gabeera gamuddiziddwa. ebyo ebigambo bingi abooluganda, wabula okuwa amagezi ku nsonga eno kisookera ddala bwe kiba nga gyekiri bano abavaanyizibwa ku mwana ono omuwala basinkana abo bakulembeze b'obusiraamu mu kitundu ekyo babanyonyola ensonga, omusajja ayitibwe asomesebwa amanye nti no khulu'u mu mateeka g'obusiraamu mweri. songa mu ngeri endala bwe kiba nga omusajja abadde akyayina obwetaavu ku mukyala we oyo ng'ayagala okumuzaayo ewaka nga kyekimukoze ebyo, tewali mutawaana kubeera nga batula naye ne bamulaga ensobi zaabwe. obusiraamu tebugaana omusajja baawukanidde mu khulu'u. edda kyasomesebwanga nti omuntu bwa mukyala bwe yeeyambulula omusajja tebakkirizibwa kuddingana, nedda baddiŋŋanira ddala insha allahu taala. kati omusajja aweebwa amagezi nti bwe kibeera nga munnange mukyala we kyamwagala insha allahu taala longose neeyisaazo, omukyala tujja kwogera naye mpola mpola abeere nga addayo. naye singa omukyala agaana nga yeetamiddwa tewali kuwaliriza muntu, era omusajja alabulwe ave ku muwala oyo alekeraawo kumusumbuwa insha allahu taala. wallahu a'lam. ekyo insha allahu taala bwetyo bwe tukitunuulidde nti tekyetaagisa musajja kubeera nti olemera ku mukyala abeera akweyambudde. bw'obanga wasiiwuka empisa kabula haatha olina okugumiikiriza insha allahu taala n'omuleka n'agenda n'afuna obulamu bupya. tekiriiwo nti omufumba alina kubeera mbulamu oba ayagala oba toyagala alina kubawa, wabula omuleka insha allah n'agenda n'afuna obulamu bwe obulala. naam, ekyo bwe tutyo bwe tukitunudde. wallahu a'lam. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.